Government egenda creating unemployment. First, embeera gye tulimu amasomero baba abogeddeko abasomesa bali eri bakola byabwe. Eteekateeka okuggulawo amasomero n'obukwakkulizo obwo. Te creating unemployment ate. Kuba n'ekirala ate obuzibu bw'endamu obulala. Ogamba nti kusoma degree ogitadde ku myaka 4 okalubizza. Gibadde 3 nga tofuna bamala. Kati ate ogifudde 4. Ate jjukira ndoza yali mwami Kironde wano agamba nti n'okusoma bandibadde doza ka kiborrowing oyinza kiwaayo mu State House. Tekyandibadde nti gavumenti eyingirawo mu kusoma kw'abasomesa bano beeyagala okufuuka ba degree. First, nega nti omuyizi ogenda okusoma degree eya busomesa sente ne ziba ntono kuba of course bagenda kwesasulira. Ne kibeera nti omuyizi asoma degree sente ez'obusomesa sente okusasulira degree y'omusomesa yeweredde. N'okifuula nti sente ziba ntono n'osikiriza abasomesa bangi balyoke bajje mu kusoma. Naye bw'okireka wali omukulu wako kyegambye nti waliwo ababadde mu service kati mulimu abakuze. Kangeze ku mukulu wako nga bwali awo nga musomesa, kangeze nti wa diploma oyagala afune degree. Ayina abaana abasoma, ayinza okuba ayina abaana baweerera nga 6. Bali mu masomero ayagala babeere ne education nnungi, abatadde mu masomero malungi gakakadde 8,000. Osuubira mwami wako okwata sente naye abaana be bakyasoma abaweerera ate naye akwate obukadde nga 5 atagende ku university naye asome. Awo tapulinze out mu ngeri eryawo kyobadde otagetinga n'otakifuna. Mpozi abatulaba ne ba panelists ensonga gye tuliko nga bwe tugamba nti tuzimba nsi yaffe. Of course tukimanyi nti buli enkyukakyuka ejja eba ebintu byejja nabyo ne beekosa oba nnungi oba mbi naye buli nkyukakyuka ebaako beekosa. Naye nga saagala tuve ku kifaananyi ekinene kye tuyita strategic vision ekya gavumenti. Approach gye tuliko kati. Approach wenzija nti wekibanga nabagambye mu preamble yange nti system yes ena challenges nyingi naye ate wabayo era prioritization. Abakulu bano baganda bange mbwembera ku radio zembaddeko emyaka gyonna bannabyabufuzi nga bakyasiba gamba abaana abasoma abaana bafuluma bafu bali half baked. System ya education mbi nete abaana temujja banenya nga gye baava omusingi gwali mufu nti ekyamazima eggwanga libadde overwhelmed n'ebizibu bingi. Eggwanga population ekuze naye nga ate abantu jukira abagenda mu busomesa nabo babadde nga batono nga lumu bagamba agudde yagenda mu busomesa ani agenda mu NTC fena twayita mu bibiina. Ate ebyo bya biseera bino bakadde baffe abakolanga obulungi nga be bagenda mu busomesa afunye results entono embi yagenda mu buki mu NTC fena twagala kimuki twagala university government yammwe. Kitegeeza ki naye ate abantu bakitegedde luvannyuma nti obusomesa bulungi nyera bakitegedde kyovula abagenzi ne babusoma kuba ye akola mu buli wamu. CD oyo ababalanga omusomesa abamuwa. Batuli mu job competition kati. Tolowooza nti omusomesa agenda kusoma just genda kwata nonina maaka ku university. Ajja kusoma aberenga buli kitongole kisobola mu employing NGOs zibawa. Banka zibawa. Era kyo eri omusomesa yabusoma naye nga yetasabanga ko musomo. Yakoma ku school practice. Tayinza gusaba omulimu. Naye nga ate amagezi galina mangi. Kati buli kitongole kiba kimuyayanira. Kati police eno government gyetegama eyagala hands on. Omusomesa ono abere practical. Tuve nnyo mu theory. Omukulu agambe waliyo lecture ajja yatinga mubimanyi naga genda soma wano page bweti musomene wano mbawade course waka atambudde akoze eki nene bayo nafa batula mu kibiina ngabo omusomesa olina okusomesa omwana university ngolinga asomesa wa primary alabe n'omwana examples. Kakati bino byonna covid ono wadde tumwesibyeko nze ndaba nga ebadde blessing eri eggwanga ne Africa. Nti lwaki badde blessing eri eggwanga yes ne Africa etya jenkuwa bino byonna kati government evaayo okulaba nti ebya addressinga Uganda ensi endala eri mu 4th industrial revolution outside there.
bali mu artificial intelligence naye nga education yaffe ey'omu British yatukolonizinga ekyali era nga bw'obadde ogiraba. Kitegeeza ki nti ogenda kuvuganya n'abaana abasomedde mu nsi ezidduse speed naye nga omusingi gukyali mufu. Okimanyi nti kati eriyo programu ey'abaana mu Africa oba mu nsi zonna n'akolera wano mu Uganda naye ng'asasulwa kuva America oba Canada naye olina kukolera wano ku kompyuta. Kakati nga naye nga jjukira nti generation eriwo luli bali bagamba kimu kuba President Museveni yagenda okujja mu bukulembeze nga abasinga abaana batasomye be bangi. Kati eriwo luli ekibadde abaana basome oba bonna basome naye kati yes bamaze okusoma olina okuassessinga what is the quality of the education gy'obawadde. Kati government yo kyeriko nti nga bw'ogamba nti bali mu prioritizing entrepreneurship prioritizing ICT digitalization critical thinking and analysis nti omwana ayinza okubeera awo n'abanga takoppa bukopi wabula naye atuula ng'asomye n'ayiiya ayinza okubaako idea empya nga takopye bukopi. Ebyo byonna bigendera okulaba nti eggwanga lifunamu kubanga agenda y'eggwanga tubeega tutambulira ku globalization ensi eri global kati tojja kunyumya nti Uganda ebadde mu ntalo ensi ebadde erwana emyaka 3-5 twasigala omwana wo agenda kufuluma nga alina competinga mu market n'eri etabadde mu ntalo nga Kenya gyalimu. Tuli mu East African Confederation which is okay. Kitegeeza ki nti tulina okutereza quality ey'abaana bana bafuluma bannaye abatulaba. Nsuubira nti ebiwandiiko bino education and sports digital agenda ne doctor ekya quality ekyoyogerako bano bonna tewali awakanyiza quality y'education. Ebintu bino teri kikolebwa Honorable Kaddu nga tekifunye bakugu bakola research teri kikolebwa obuzibu buno batekinico olindako obuzibu ekyennyini kyoganye nti nga tekifunye bakugu bakoze research. Kati Dr. Wuli agamba bwe bakola bino byonna Dr. mukugu mu education tebamwebuuzaako awe wali ensobi program ewedde Saturday ojjukira twali wano ne Honorable Sewungu ne tugamba why would you bring a policy nga tuyise ba stakeholders nga ate egenda kubeera implemented by them. Haji kyagambye nti bibanga ebiva obuvi mu ggulu n'ebigwa. Ebyo bye tulina okutereeza nti abali mu Ministry of Education bakimanye nti eriyo abasajja ba professor ba doctors nze nawandiika paper ni mu education Dr. Muyingo gyali twetaaga nga nsaba ate Dr. Muyingo asalawo kinawo lindako Dr. Muyingo talina kyasalawo ekyo nze simanyi nawandiika paper nga nsaba tufune think tank y'eggwanga abasajja ba doctors ba professors nga balinga 10 aba economics aba education aba medicine aba agriculture nga batuula ne bakola dissection ne badiagonizing ekintu ne bawa solutions to parliament nga bali evidence based solutions so si kujja n'oleeta policy enkya neyegaana n'ogaba tugijjewo. Kitegeeza ki nti nze kyemfasizing obuntu obwo wabuwandiise bonna buli wano what am emphasizing mpuliranga bwetaaga obw'omukulu what am emphasizing Mr. Kisanja mwoyo ka information agambye lindako what am emphasizing let us appreciate educationists academias tubakkirize nti balina value nene gye bayinza okuteeka ku ggwanga nga Dr. Wako bwe tuba appreciatinga tuba involving mu decisions nti ne bwe ba parliament nga tenayisa policy esooka egambye nti bakafulu bagitunuddemu but what is their input kati awo bwejja ejja kujja nga tumaze ogitestinga ebirungi n'ebibi ne best way of implementation. That's why you go for PhDs to provide solutions to problems. So nti abantu bano baba bakikola kati nga bazimba eggwanga nga program yaffe bweri tulina okulaba yes ekigendererwa kyabadde bwekiti naye tukoze tutya okutuukayo ebyo kati tulina okubanga tukola ki nga tuzimba kino ekyamwagano wange gayira simanya abamu be bagenda okufunamu ekyo nze kyange kidiversion ekyamawanga nze sikyakiriza mawanga kubanga oyinza okusanga nga nafumba ewange oba nafumba ewanalebo ng'ava mu region endala nze wange ava mu east ava kapitolnotegera nti nze nwanira Uganda emu tukole intermarriage nesawa kompase muwala wenkya nga nze nva mu Buganda nze nwanyisa abalwanyisa kyoyagala eggwanga limu tulanye nti tuli banna Uganda abateeseza Uganda
n'abaana baffe basange Uganda entuufu kiba kya lulyazamaanya ne bagamba mwali mu gavumenti Mr. Wako wali mukulembeze honorable wali mu parliament naye mwateeseza mutya education system n'olwekyo ekintu kino tetukitunira nnyo political ekibi nti kizze mu time ya covid nti bali banyiivu tebasomesa ne sente teziyingira abantu baavu abantu tebalina mirimu naye tulabe obulungi bwakyo then buli tujjana okuzimba eggwanga lyaffe tuteese nti yes kirungi naye tuteke ofande baddeyo basome kuba basomesa badde bafuna sente ntono amasomero gano agabadde mu bino tugakozeemu ki naye buli tugamba nga tulaba on the negative tujja public jiwe ekifaananyi nti kino kyetu government kyeriko kikyamu nti waliwo abakyeyagaliza. What does it mean? Dr. Katono nnyo ekitulabisanga abayinza okubeera negative kubeera nti debate eno ezze mu kaseera ka implementation nga gavumenti bwe yafuna ebirowoozo ebyo n'ebireeta eri ba stakeholders bano ne babidiscuss nga way back 2019 eno debate yandibaddewo era twandibadde nakiwandiise wano sensitization ebadde nfu naye sijja kunenyayo gavumenti nti naye bweba ebadde enfu don't you think bakipostponing bamala okuddayo okubuuza badokita wako enkola entuufu bwe yandibadde honorable Kaddu ensi eba n'agenda nti wadde covid wali agenda ne bweba enfu you go ahead kyengamba nti wadde covid wali naye ensi erina okugenda mu maaso nti covid wali bwe kiba kyali kya 2019 business was closed because of lockdowns sensitization maybe neetakolebwa bulungi sure naye kikyengamba then why do you go ahead to implement nti implementation bwebanga omulamwa mulungi tulina okugenda mu maaso haji kyakubuuza bwe kiba nti yajja 2019 let's agree emyaka ebiri covid yabaddewo nga tewaliwo sensitization therefore sensitization weba tebaddeewo tewali alina kyakimanyiko why should we go ahead with it lwaki kyengamba tupostponinge kisooke kiddeyo mu bakugu kuba awini hare tulina kyetugoba ekyamangu ennyo ekintu kino kyayita dda mu bakugu uno dokita tebabimanyiko lwaki nga bankyayita mu bakugu naye obuzibu nabugyeyo dda nti buli kimu president Museveni mumuwulira nti bwoba okola tteeka lya taxi nze mbadde mu ntalo z'abataxi nakati nkyazirimu ndi mu byobutale tuli mukola etteeka erinafuga informal sector involve them era kirala kiti ennaku zino ed ayita abataxi nti mujje tutuule mubadde mugamba mutya informal sector mujje tutuule nze nkwasaganya informal sector yonna ne president naye president kyatutuma temukola mateeka oba bintu nga temuinvolvinze be mugenda ga implementinga nabo kati yawe wadde weakness kibalina okwigira kugenda lwaki ekyo president akigamba gwe antuwulira ku mbeera ng'eno lwaki teyakigamba minisita wa education mwami Kaddu Mukasa sinza kugamba nti yakimugamba bo bano tebakimanyiko mwe mulina ekifaananyi abatulaba olwokuba nti osinziza nnyo bannabyabufuzi naye maybe dokita omusajja oyo aludde ng'alina kayagala okuwa mwe mulina ekifaananyi kimwagala okulaga okuba minisita wa education si kyekyo no nze kyendeetera ekyo linda kankuwe kano kyendeetera ekyo president yalonda baminisita era bakola emirimu ku lulwe kabeere wa agriculture kabe waki nga tannagamba n'ebya transport nga tannagamba bala bonna nsuubira minisita wa works and transport gwasooka okwogera naye kaakati nga tannajja kugamba ebyo birala nti musa abataxi mubagirewe bati lwaki ne mu education tasooka n'ayita baminisita baaba education bali mu ndowooza bana n'abatuuza nga n'abagamba musooke mubuuze ba dokita wako honorable kankuwe ka information nkuwa kifaananyi ku lunaku luno olubadde olwa education day teachers day abasomesa baali ekololo ku mukolo ogwo waliyo vice president waliyo prime minister waliyo ne minister wa education ekifaananyi nekifuluma nga minister wa education ayimiridde bwati prime minister ne vice president bazze kwegamba nga balinga abazze mu maaso ga kabaka kankuwe fe abaganda bwe tuba tuzze mu maaso ga kabaka the way you humble yourself ewali junior waabwe
mu cabinet sebe ekyo nakiddamu last Saturday. Kakati njagala saaliwo teyaliwo kaguse ensonga kati njagala kukuba kifaananyi bweba nga vice president ne prime minister babeera ba junior awali minister of finance or education. Kati ate ba junior ministers ba junior ministers nga bagenze wali ne bano ba dokita nga batuteyo ripooti kifaananyi ekyo simanyi bakiza kyakina ku Saturday wedde kyavaayo naye era nakiddamu bwe nti sebo ffe mu Buganda sebo mwami Gaye ne dokita mu Buganda nti tuwanya abantu abatusinga emyaka ekitiibwa n'olwekyo nti omwana alina akuziddwa n'empisa ekisooka maama kimusigalako nti ye first lady, kyakubiri maama ne ba vice president ne prime minister bawala bato kuwoli kitegeeza nti wakuzibwa n'empisa bwe oyogera n'omuntu omukulu erinnya eryamaama liwa ne bwaba takuzaala ekyo kimuwa ekitiibwa ate olina okubeera humble ne kiraga nti omuntu gw'oyogera naye akusinga emyaka n'okutya byanjawulo nalaba kutya kwegamba aliko respect and fear banaye abatulaba nze nalaba kitiibwa nga bwe batukuza nti omuntu akusinga emyaka omuwa ekitiibwa nolwekyo mwami kaddu mukasa nze saagala batujje ku mulamwa maliriza ensonga yo jagala buddewo tugoba omusajja onamwadde essaawa namba nze saagala batujje ku mulamwa kubira ekyokwongera bino byonna ebipya nti yongeramu omwaka emyaka ena ogumu bagambye gwa practice ebyo tubadde tulwanirira ng'abagala quality education ne bagamba nti ekyogamba nti ensasula tulinde tugamba nti tujja kusala omugga nga tutuuseewa poliisi bwetyo bwebeekola kiki nkugamba tuyinza kungamba nti omuntu wa diguli anaasasula kyekirimu ebyo byonna dokita naye mu ripooti eyo dokita wako ayinza okuwagirabiko mulimu ekiraga nti bwe banamala okufuna degree ne remuneration yeneekyuka nedda tekirimu poliisi tekola bwetyo dokita akugamba ensasula tejja kukyuka bw'oba obadde ofunaana ne ng'olina certificate ne degree ofunaana formulation policy implementation policy review and policy analysis sokoleke nti bwe tunalaba policy eno policy tebeeranga bayibuli ate olwa ne bayibuli mwajuuzaamu nekola King James version policy bw'olaba nga kyogenderera oba kyewagenderera tennakituukiriza ogikola review okkiriziganya ne Saddam Hussein ono kyeyagambye olubereberye nti ebintu bya test bino bintu biri practical biri professional nti policy bw'ogikola nga n'ogievaluating nga n'olaba nga byewagenderera te-addressing nga 70% oyinza ogidropinga oba n'oyongeramu n'olwekyo eggwanga litambulira ku musingi ogw'okugenda mu maaso nti tutunuulira education entalo bwe zaamala okutta eggwanga yali erazeewa teri muntu ayinza kujjawo n'alowooza nti ayagala nnyo okukyusa education system oba bannayuganda okusoma okusinga President Museveni. Naye Dr. Hillary omuntu ayinza okubuuza nti where else does it work gye mwakirabyeko nga waliyo ensinga y'okusitula ebyenjigiriza byayo yamala kugamba nti mwenna abasomesa mulina kuba ba degree therefore neesituka nnyo mu byenjigiriza byayo nze ekyo ojja kuyita education ojja okibabuuze naye nze nkola analysis ku mulamwa nga bwe kyazze panelist bwe tujja tetubeerayo oliawo Dr. Wako Dr. Wako ayinza okuba nga bwali mu education enyakimanyiko waliwo anywhere else in the world gye kiri nti degree ze zikola zokka mu basomesa no. You see, wherever you are producing a policy kyasoose okugamba you must have the basis upon which a policy is coming. A need. Yes. Kati bw'omala oteekawo bwe bayita codes oba mu Luganda mukiyita ki kwobesingira switch bw'omala n'okola kye bayita sketching gye bayita research I would say kwegamba obu indicators
n'otandikira kye bayita preamble oba ekinyusi ng'omaze okugatharinga nti kino kyetaagisa really we need this policy because kiri bwe kiti gyewabadde olaka kye tuyita mu Lungirishi justification kati oyogedde ku timing nti it is 2019 oyogedde waliwo obuzibu nti in Uganda we have a problem obukwatagana ku how policies can be brought up and implemented. Okay. Timing, stress period, maturing and internalizing the matter, okuimpartinga mu community, okukiyiga n'okukifuna, kyebai okufuna information from stakeholders ebyo tebiriiwo. Your problem engeri yaffe tukola fire brigading. Exactly. Genda ne ku gundi development plan ya 2040 bameka bali mu gundi eyo 2040 oyogera ku period like half almost a century. Naye who are the stakeholders bewakola and what period budde ki? Kati bwatwogera ku comprehensive gundi eyo kintu kyonna okuwumbibwa kyetaaga obugundi buno bwonna okuba nti bulina okukola enkondo oba ensinziriro mu areas zonna okuyamba nti kino ne bwe kijja before even we go to review and tuleme kubeera abagamblers. Tulina oyogedde ku think tank, I wrote that think tank ningamba nti zino ziyinza n'okubeera even regional. Okay. Yes. Kuba bw'oba oyogera ku agriculture waliwo regions ezithrivinga mu kintu nga kyamaanyi nnyo. Bugenda kuba kati bwe tugenda mu practicals tujja kuleeta mwanyi n'ebirala mwankole eyo bajja kuleeta nte wano emwanyi n'ettooke kikulu nnyo nebugiswe mwanyi n'ekasese eno ebyo mbesingirako omwana nti n'ebintu ebyo biyamba okudevelopinga economy mu bulungi nga tubesinga ku thriving kikulirawa ennyo kifunirawa ennyo kigasa kitya ennyo era wano tuteekewo ki era eyo concept yerabika yali mu operational execution era kyekyatutwalayo nga twagala tulabe bano bakifuna batya obuzibu buluwa era kyetaagisa kwongeramu kinene ki ekinayamba. Dr. nga bw'oli mukugu mu education gwe